Mutenda amajivu ga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba soksa n'emirembe mukama waffe nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama ne basahaba be ab'ebitiibwa n'abo bonna abanaagoberera bulungamu bweyo bye yasomesa tusonna kwe tusisinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Tukyagenda maaso ne ekitabo kyaffe Rawdatul Mutanazzih nga ye sharhu ya Bidayatul Mutafaqih nga tuli ku Kitabul Janaiz nga twatandika n'okulaba obumu ku bubonero obulaga enkomerero ennungi eri omuntu aba afudde, wakadhalika ne tutunuulira ebyo ebikolebwa eri omuntu aba asemberedde okufa, biki ebigwana okubeera nga bikolebwa, ne tujulukuka ne tutunuulira ebyo ebigwana okukolebwa ng'omuntu amaze okufa. Wa min dhalikum, nemu ebyo byetukyatunulira ebikolebwa ng'omuntu amaze okufa, kubanga omusiraamu ayina haqqi gy'abanja basiraamu banne oluvannyuma lw'okubeera nga afudde, nga mu hukuuku ezo z'ababanja mwe muli okumunaaza, okumusaalira n'okubeera nga bamuziika, okubeera nti bamunaaza, bamuzinga, bamusaalira, bamuziika. Ezo hukuuku bivunaana bya musiraamu, byavunaana basiraamu banne ababa basigadde ku mwaliro guno ogw'ensi okubeera nga babimukolera, era sikyatteeka omuntu okweraliikirira ennyo amaziika ge, kubanga oluvannyuma lw'okufa kwe ebisigadde bibeera si bibye, bibeera bivunaanyizibwa kwabo abasigaddewo nga balamu. Wamma ye okweraliikirira okuziika kwe aba yeeraliikiridde ebitali mu bufuzi bwe, by'atalinaako buyinza. So tukyatunuulira ebikwatagana n'okunaaza omuntu ng'afudde. قال المؤلف رحمه الله تعالى: لف خرقة على يد المغسل اليسرى وتنجية الميت. Wetwakoma mulundi oguyise twali tumaze okutunuulira ebyo ebikolebwa fi athnai taghsil almayit, ebikolebwa mu kunaaza omufu. Muallif rahimahullahu ta'ala yagamba lafu khilqatin. Qawluhu lafu khilqatin almuradu bidhalika, ekiddako oluvannyuma lw'okubeera nti twatunuulira okugonza talyinu mafasilihi, okugonza ebiyungo bye n'okubeera ng'omuntu anyiganyigamu ku lubuto lwe olw'oyo anaazibwa. Then ekiddako oluvannyuma lw'ekyo kwe kubeera ng'ono anaaza ayambala akagoye oba yeezingirira. Ekigambo lafu khilqatin kitegeeza muntu kwezingirirako kigoye, kwezingirirako kagoye. Ala yadi almughassili alyusra, ku mukono gw'oyo anaaza ogwa kkono. Wa tanjiyatul mayit, n'okutandika okutukuza, bakadde baffe bakuyitanga kusitanja omufu. Ennaku ebiseera ebyo eby'emabega bafuqahau bakozesanga bugoye. Wamma fi hadhihi al-ayyam au fi hadhihi al-azmina abantu bakozesa gloves. Anaaza alina okubeera nga ayambadde gloves, era ekirungi kyazo nti zo zikola bibiri. Ekisooka okubeera nti omuntu al-mughassil la yubashiru an-najasa, omuntu anaaza takwata ku bukyafu. Ekyokubiri annahu la yalmas awrata almayit, okubeera nga takwata ku bwerere bwa muntu aba afudde. So nga ate ebiseera eby'emabegako abaali bakozesanga obugoye bwokka, ng'oluusi obukyafu busobola okuyitamu ne butuuka ku ngalo z'omuntu anaaza, wabula nga bo kye baali bagendereramu ekikulu kubeera ng'anaaza takwata ku bwerere bwa muntu aba afudde. Kubanga bamanyi
obucaafu ne bwe bugenze ku ngalo ze ajja kubunaaza buveeko, naye ekirungi kya gloves nti byombi ebikola, eziyiza obucaafu okuba nti omuntu tabukwatako, wakadhalika n'okuba nga takwata ku bwerere bwa muntu aba afudde. Wadhalika ba'da asri batni almayit, ekyo kibeerawo luvannyuma lw'okunyiganyigamu n'okukamula olubuto lw'omuntu aba afudde. Sitteeka nti omuntu, tolowooza nti omuntu buli baba bamunaaza ne banyiga ku lubuto lwe ne bakamula nti muteekwa okubaamu ekivaamu. Laisa biwajibi, si kyatteeka. Bantu bangi babanaaza ne babanyiganyiga ku mbuto zaabwe naye tewabaawo kivaamu ghaliba, naye in case wabaawo ekivuddemu, omuntu bamulagira anaaza yalufu almughassiri hilqatan ala yadihi lyusra, ateeka ekigoye n'akizingirira bulungi oba n'akyambala ku mukono gwe ogwa kkono. Watanjiyatul mayiti hatta la yamassa awratahu, n'okubeera nga atukuza omufu n'aba nga takutte ku bwerere bwe. Lianna massa al-awrati muharramun, kubanga okukwata ku bwerere bw'omuntu kiri haramu. Obwerere bw'omuntu sawaun hayyan au mayitan, kabeere nga mulamu oba mufu, kiri haramu okukwata ku bwerere bw'omuntu yenna, illa liqasdi al-ilaj wama ila dhalika min al-umuri al-mustathna fi dhalika, okujjako ng'abadde amujjanjaba oba n'embeera endala eshariya ze yajjululamu. Qala Ibn Qudama, n'olwekyo kyekyokusatu ku bye tukola mu prosesi y'okunaaza. Ekisooka twagamba kubeera nga tugonza ebiyungo bye, ekyokubiri okubeera nga tunyigamu ku lubuto lwe, ekyokusatu kwe kubeera nga onaagenda okunaaza ayambadde gloves. Qala Ibn Qudamata rahimahullahu ta'ala, Imam al-Maqdisi yagamba ng'anywezaawo ekyo n'agamba wayalufu al-ghasilu ala yadi khirqatan khashinatan, n'abeera nga omuntu anaaza asiba ku mukono gwe ekigoye ekigonvugonvu, yamassuhu biha, n'abeera nga kyamukwasaako, li alla yamassa awratahu, aleme kubeera nga akwata ku bwerere bwe, li anna an-nadhara ila al-awrati haramun fallamsu awla, kubanga okutunulira obwerere bw'omuntu kiri haramu. Kati bwe kibeera nti okutunulira obwerere bwa haramu, fallamsu awla bimadha, awla bitahrim. Bw'abeera nga tugaaniddwe okutunulako, kitegeeza min baabi awla okuba nti ate okukwatako kuli haramu nnyo. Naam, eyakozeseza qiyas, al-istidlalu bilqiyas. Agamba fayughassilu farjahu, n'abeera nga anaaza obwerere bwe bw'atandikirako ng'omuntu omulamu bwe yeetukuza, waduburahu, n'ebitundu bye ebyemabega, wama hawlaha, n'ebyetoolodde awo, nga Sheikh Kaira bwe yali ayogera wiiki ewedde, ebimu byamulema okufuna amannya, okwetooloola awo. Naam, kwetooloola Kampala mukadde yonna n'anaazaawo bulungi, jayidan bilmaai wasabun, ng'anaazaawo n'amazzi ne sabbuuni, aw ma yaqumu maqamahu, oba ekisobola okukola nga sabbuuni, asobole okubaawo ebisobola okukola nga si sabbuuni, tubikozesa. Ekyokuna, bw'omala ekyo, tawdhi'uhu, okumufunyisa wuzu. Omuntu aba afudde, bwe tumala ekyo ekikulembedde tuzzaako okumufunyisa wuzu. Yagamba ekikulu kyategeeza fayushra'u al-mughassilu fi tanjiyati fayashra'u al-mughassilu, atandikira al-ishra'u fi shay huwa ad-dukhulu fi shay, fayashra'u al-mughassilu fi tanjiyati al-mayit, onanaaza n'atandikira okusitanja omufu. Fayabda'u bilyadaini, mu kumufunyisa wuzu era atandikira kuki? Bilyadaini, atandikira ku mikono. Thumma mashi al-asnani, bilyadaini al-maradu huna al-kaffain, ono ategeeza bibatu,
asooka n'amunaaza ebibatu bye byombiriri kubanga al aslu fi itlaqi lyadi al kaf buli bagamba omukono asulu y'omukono baba bategeeza kafu wamma zino baziyita zira naye al kafu buli wonna wegikiraba mu shariya nga bayogedde al kafu baba batemanya al yadu asulu y'omukono kyekino paati eno okuva mu kisekeseke okudda eno era kibula Allah bwe yagamba mu Qur'ani wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma tebatemera eno oba eno omubbi omusajja n'omubbi omukyala babatemeko babatemeko emikono babatemeko omukono baba batemeko emikono gyabwe gyombi tebatemera eno oba wano wabula omukono batemako wano kyekisooka ekiyimirizaawo obwennyini bw'omukono nga bwolaba omutwe bwe guyimirizaawo obwennyini bw'omuntu bwe bagujjako abatakyali muntu hakikatan wakadhalika aliyadu omukono bagutemera wano wassariqatu wassariqu wassariqa Allah ku bubbi yasoosa basajja wamma ate ku bwenzi yasoosa bakyala Allah aba agenderedde buli kyaba tarutibu gyaba akoze ebeera erina ekigenderwa kitegeeza abasajja mukubba ate mo nnyo okusingako abakyala era omuntu ne bwaba atambula ekiro neyekanga nga omuntu amutambulirako bwakyukka n'alaba nga mukyala akakkanamu naye bw'alaba musajja aseetukamu ebigere naddako eno bbali katono lwaki amutambulira kulu aba atya mangu aba amuteebereza mangu okumubba naye bw'alaba mukyala yamutambulira kaga ndi seefu ono tayinza kuba nga ayagala kunziba newankubadde mulimu banakapanka ababba naye ng'abo batonotono nti ayinza okukugwira bugwizi lala bababba babbira era mu bisoko na bukodyo naye okubba mubasharata nti akugwe mubulaga akunyakule akubba etteke nga zino tteke ezikaayo ennaku zino tekitera nnyo okubeerawo kati kyobola obubbi Allah yasoosa basajja kubanga bateekamu nnyo kyamaanyi mu kubba wakadhalika ne ku bwenzi n'asooka bakyala kubanga abakyala bakola kinene nnyo obuyimirizaawo bwobulemesa bakola kinene obuyimirizaawo bwobulemesa bwabulemesa tebusobola kugenda mu maaso naye basalawo babuyimirize bulina okugenda mu maaso kati buli omu Allah yamuwa ka portion akamugwana mu ngeri y'okumulabula naam idhan kati Sheikh rahimahullahu ta'ala agamba omuntu wabeera nga afudde tusooka ne tumunaaza ebibatu bye gyayise emikono thumma mashul asnani oluvannyuma okusiimuula ku mannyo ge jukira ayambadde akawero oba gloves walfam wal anf okusiimuula ku mannyo ge oba ku mumwa wakadhalika ennyindo era agisiimuulako kungulu tebategeeza nti ayingizeemu amazzi nga Sheikh bagenda okukinyonyola omumwa n'ennyindo wala yudkhilu limaa fi famihi Sheikh agamba tayingiza amazzi ono anaaza afubeko okulaba nga tayingiza mazzi mu kamwa k'omuntu aba afudde wa anfihi wadde mu nnyindo ze ala rajihi ku kigambo ekisinga okuba ekituufu mu bigambo by'abamanyi min aqwali ahli ilmi thumma yukammilu alwudu'a kawudu'i lhayi tamaman oluvannyuma bw'amala bino byayogeddeko najjuza okumufunyisa wuzu ng'okufuna kwa wuzu y'omuntu omulamu bwe kubeerera ddala Imaamu Ibn Qudama bwe yali ayogerako eyo ensonga yagamba wa jumlatu dhalika annahu idha anjahu wa azaala anhu najasa bw'aba amaze okumusitanja n'amuggyako obukyafu bwe bamubaddeko badaa baada dhalika fawadda'ahu atandika oluvannyuma lw'ekyo kubanga amufunyisa wuzu wudu as-sala nga wuzu yennyini ey'essala fayughassilu kaffaihi anaaza ebibatu bye thumma ya'khudhu hiqatan khashaniya oluvannyuma n'akwata ekigoye khashaniya almuraadu huna ghalidha kibeera alghalidha nga ekigoye ekigumu naye nga kigonda kyo asuli yakyo kiba kigonda naye alghalidha no gyategeeza nga si buno oba oluwewe nti ekintu kiyitamu mangu kyategeeza n'ekigambo
khashina ne wali kyabaddewo twayise kitegeeza olugoye baluyita batya kyekintu nga kikwafu mu Warabu bakiyita ghalidh khashina tambi maana ghalidha nga lugoye lukwafu ekintu ekikwafu naye nga kigonda sigamba nti kigumu naye nga kikwafu waliwo ebintu obwoluwewere obutangaala nga tekitangaala olugoye olutatangala nga kigoye kigumu nga tekitangaala kyategeeza naye nga si kikakanyavu bw'ayambala akakagoye bw'amala kukyambala fayuballuha n'abeera nga akibisuwaza kisobole okugonda wayaj'aluha ala usbu'ihi n'abeera nga akiteeka ku lugalo lwe fayamsahu asnanahu n'ayisa ku mannyo ge wa anfahu n'ennyindo ye hatta yunadhifaha okutuusa lwabikakasa nti abitukuzza wayakunu dhalika fi rifqin ekyo kibeerawo mu mbeera eya rifqi eyampolampola mu mbeera nga yampolampola na buntu bulamu thumma yughassilu wajhahu wa yutammimu wudu'ahu oluvannyuma yughassilu wajhahu n'anaaza ki ekyenyi kye wa yutammimu wudu'ahu n'akola ki n'ajjuza wuzu ye abo beesigadde wali anna nabiya sallallahu alayhi wasallama qaal tukikola bwe tutyo kubanga mbaka alayhi salatu wassalamu yagamba ibda'ana bimayaminiha wa mawadhi'il wudu'i minha nabbi sallallahu alayhi wasallam baali banaaza omwana w'endowooza Zainabu muwala we yafa ku ntandikwa y'omwaka ogw'omunaana min alhijra Ummu Atiya radiyallahu anha y'omu ku bakyala abaali bamanyi fiqihi okuviira ddala ku mulembe gw'omubaka alayhi salatu wassalamu era yayogera hadisi eya Idi era mugimu ku mirimu gye yali amanyikiddwako okukola e Madiina bagamba yali atayirira abakyala wakadhalika n'okunaaza Ummu Atiya yali mukyala ng'amanyi fiqihi nnyo amanyi amateeka g'obusiraamu nnyo yali anaaza wakadhalika bagamba n'okutayirira kati yanyumya hadisi eno muwala wa nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yafa oyo Zainabu bakuŋŋaana abakyala bamunaaze munda kati nabbi sallallahu alaihi wasallama n'ayingira we baali banaaliza deni n'abawa ekyokukola banaaze batya nabagamba munaaze emirundi 3 emulaba kyetaagisa 5 muba mulaba kyetaagisa 7 musobola n'okwongera paka lemunakakasa nti atukudde almuhimu gibeera gya witiri omunaaze 3 oba 5 oba 7 musobola n'okwongera bwemulaba nga obwetaavu bwe buli era yabagamba bwe mumala okumunaaza then mumbuulire mba mumaliriza okumunaaza mumbuulire kati nabbi sallallahu alayhi wasallam we yabagambira ne kino nti ibda'ana bimayaminiha mutandikire ku saidi ze ezaddyo ku saidi ya ddyo ebiyungo ebya saidi ya ddyo bimaana bimba mutandikirako nga mumunaaza mutandikire ku ludda olwa ddyo mu bufunze bwe guba mutwe akadha bibegabega bwe bityo magulu bwe bityo wa mawadhi'il wudu'i minha nebifo ebifunibwamu wuzu kuye oba mu biyungo ebirina okufunibwa wuzu ashkar hadha alhadith ala ba'd ahli ilmi hadisi ena abamu ku bannanyini kumanya yabatabulamuko hatta ne banoonya engeri bayinza okugatta kubanga wano nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadisi yemu agambye batandikire ku saidi eya ddyo ate ekiseera kyekimu n'abagamba batandike na bifo bya wuzu kati abamanyi ne bagatta ne bagamba byonna bisoboka bino nga nabbi bwe yabyogera bisobokera ddala bulungi tutandikire ku bifo ebya wuzu bimaana kyeyali ategeeza musooke mumufunyise wuzu wamma bwe kutuuka okunaaza mutandikire ku saidi eya ddyo hadha huwa wajhu aljamu baina alhadithain
au baina alkalimataini abamanyi batwe bagatta ebigambo bagamba byonna bisobokera ddala bulungi ekirali ategeeza basooke wuzu then bwekutuuka okunaaza bwekuba kunaaza kwo batandikire ku saidi eyaki eyaddyo. Qala fi ludda shekh yagamba mu kitaabu ludda ndowooza shekh waffe kyatusomesa wano shekh akyakisomesa aludda walianna alhayya kubanga omuntu wabeera nga mulamu yatawadhau asooka kufuna wuzu afuna wuzu idha arada alghusla bwaba yagadde okunaaba fakadhalika almayitu akinyonyodde bulungi n'omufu waatu era bwabeera asooka kufuna wuzu tusooka kumufunyisa wuzu then oluvannyuma netukola ki netutandika okumunaaza then yazzaako ekyokutaano kiba kyakuna oba kyakutaano ekyokutaano mu prosesi y'okunaaza era ghaslu ra'sihi wa lihiyatihi bilmaai alqarahi bimaana assafi alqarahi bimaana assafi ekiddako bw'aba amaze okumufunyisa wuzu atandika okunaaza omutwe gwe n'ekirevu kye bilmaai alqarahi n'amazzi agali piwa amazzi nga taliimu kintu kyonna nga tegeetabuddwamu kintu kyonna atandikira ku mutwe okumunaaza n'amazzi agali piwa nga tegaliimu kintu kyonna. Wa jumlatu dhalika anna almughassila omuntu ono anaaza baada tawdhiihi bw'amala okufunyisa wuzu omufu yashra'u fi lghusli atandika olwo okumunaaza fayabda'u fi ghasli ra'sihi wa lihiyatihi bilmaai alqarahi qabla idaafati shay'in ala almaa atandika okumunaaza ng'atandikira ku mutwe gwe n'amazzi agali piwa n'anaaza ekirevu kye qabla olubereberye idaafati shay'in ala almaa nga tannayongera kintu kyonna mu mazzi amakulu ng'amazzi tannagatabulamu kintu kirala kyonna asooka kumunaaza n'amazzi agali piwa nga tegali mazzi meerere nga idaafa kwe kuba ng'oyongera ekintu mu kintu ekirala nga tannayongeramu mu mazzi kintu kirala kyonna. وقد اشترط شيخنا حفظه الله تعالى أن تكون الغسلة الأولى كغسل الجنابة بالماء القراه. شيخ وفي يغamba nti kakwakulizo mbutuufu bwe kalibadde nti olunaaza luno olusooka lulina kubeera lw'amazzi meereere gali piwa nga temuliimu kintu kyonna nga lulinga olunaaba lw'omuntu anaaba janaba. وهذا ما بينه شيخنا محمد مختار الشنقيطي حفظه الله. الشيخ محمد مختار الشنقيطي قول ye agamba nti omuntu yenna agenda okunaaba janaba asooke kunaaba n'amazzi ameereere nga temuli kantu konna asooke kunaaba n'amazzi meereere then oluvannyuma bw'akakasa nti omubiri gumaze okutoba gwonna n'amazzi ne mu nkwawa ase n'amazzi n'agateeka mu nkwawa nago n'amanya nti atukudde then n'alyoka atandika okukozesa sabbuuni bw'aba yagala okukozesa sabbuuni n'okwekuuta. Wamma okunaaba okusooka kirungi asooka anaabe mazzi meereere yenna akakase nti atukudde then oluvannyuma asobola okukozesa ekyangwe ne sabbuuni n'addamu ne yeeyiira nayeetukuzaako sabbuuni gaba yeetaddeko. Wa amma sifatu ghasli ra'si engeri gye tunaazaamu omutwe fa innahu yabda'u biljihati lyumna ndozolaba omutwe nagwo mu kugunaaza tutandikira ku sayidi eyaki eyaddyo. Wakadhalika ne mu kusala enviiri mbaka sallallahu alaihi wasallama kana yujibuhu attayamunu fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi sha'nihi kullihi. Mbaka kana yujibuhu attayamunu yagalanga nnyo ddyo yagalanga nnyo okutandika n'eddyo sallallahu alaihi wasallam mu kulya kwe ne mu kunywa kwe wa fi tarajjulihi ne mu kusanirira kw'enviiri wa tana'ulihi n'okwambala kw'engatto wa fi sha'nihi kullihi ne mu mbeera ze zonna ezisigadde yayagalanga nnyo alayhi salatu wassalaamu okubeera ng'atandika naddyo. Kati n'omufu bwe tuba tunaaza omutwe gwe tutandika ne sayidi ye eyaddyo. Agamba shekhe wayahdharu an yudkhila almaa'u fi famihi
أو أن يدخل الماء والفائل هنا الماء هو الفائل أن يدخل الماء في فمه أو أنفه أو أذنه omuntu wano anaaza yegendereze nnyo amazzi galeme kuyingira muki Ibrahim galeme kuyingira muki mukamwa ne muki ne mu nnyindo ne mu matu kubanga ebifo bibeera biri open kati bibeera tebikyakola bibeera open biba biyingiza buyingiza ekiyingira kiyita mubisi nekifuluma kati omuntu yenna abamunaaza yegendereza amazzi okuba tamuyiwa amazzi mu kamwa wadde mu nnyindo wadde mu matu. Then ekyokutaano ghaslu aljanib alaymani thumma alaysari bilma'i alqarah. Qawluhu ghaslu aljanib agamba fabada'a ghasli ar-ra's tusoose wali kunaaza mutwe kati deni natandika kunaaza saidi eyaddyo kiddako kunaaza saidi ye ey'omufu eyaddyo. Fabada'a ghasli ar-ra'si wa lihiyatihi fabada ghasli ar-ra'si oluvanyuma lw'okunaaza omutwe wa lihiyatihi n'ekirevu au walihya n'ekirevu yashra'u fi ghasli al-jasadi olwatandika okunaaza omubiri ekiddako kuba kunaaza mubiri. Fayabda'u bishiqqi al-aymani nga natandikira ku ludda lwa ddyo. Fayaghsilu yadahu al-yumna nanaaza omukono gwe ogwa ddyo. Wa safhati al-unuqi we wano baba bayitawo batya wano nawe anaalizaawo ddala wa safhatu al-unuqi era kyobula ku madhhab gaba nannyini kumanya aga fiqhi omukyala bw'asaala nga wano abikuddewo wano paati eno wano bwati ng'agibikudde esswala ku madhhabu ga Imaamu Shaafi'i efa ey'omukyalo ebanfu. Wa amma amadhhabu ga Imaamu Maliki esswala ebeera ntuufu mal karaha wa sahihu butulani salatuha ekituufu esswala efa. Lwaki? Kubanga omukyala ne baba bamuddiddemu ebifo by'alina okuleka ebweru kiba kyenyi n'ebibatu si bwe kiri. Kaakati ekyenyi kirina hukumu eyeyawulidde. Lwaki? Kuba tumugamba omukyalo oyo aba ayagala okuleka wano wabweru ng'alaba esswala tefa, tumubuuza w'oba onaaba mu kyenyi wano onaabawo nga naaba okunaaba kw'esswala afuna wuzu wano anaabawo. Kitegeeza wano kino kifo kyeyawudde ku kyenyi, kitegeeza kino kifo kirala, kino ekifo kitegeeza kirina okubikkibwa kyeyawudde ku kyenyi. Idhan kati naanaaza ne wano ku saidi waggulu w'ensingo wano wonna naanaazaawo. Taib walkatfi ila nisfi sadiri n'ekibegabega nakyo nakinaaza okutuusiza ddala mu makkati g'ekifuba. Wa nisfi dhahari ne makkati g'omugongo. Thumma alfakhdha olumanya nazaako ebisambi. Thumma saaqa falqadama nazaako entumbwe nasembyayo ekigere oba ebigere. Thumma oluvanyuma ekisambi nazaako entumbwe nazaako ekigere. Thumma aljihata alyusra kadhalika oluvanyuma nazaako saidi eyaddyo eya kkono era mu ngeri bwetyo okuba nti nga bwe twalabye anaaza saidi ye eya kkono naanaaza ne mu bulago naanaaza ekibegabega paka lwatuusa ekifuba wano mu makkati wekikoma naanaaza omukono ekisambi entumbwe n'ekigere. Thumma yarfa'u almayita qalila oluvanyuma asitulamuko mumufu katono ng'amaze omubunya bwati amazzi abanga amusitulamu amuwunzikamu katono. Fayaghsilu ma baqiya min jasadihi naanaaza paati yonna olw'eba esigadde ku mubiri gwe. Qala ibn Qudamata rahimahullahu ta'ala wa fi riwayati abi Dawuda an Ahmada qala qultu ya'ani Ahmad
qultu Imam Ahmad mu riwaya endala eri mu Sunan Abi Dawuda Imam Ahmad yagamba qultu agamba nagamba Ahmad ono muyizi yagamba Imam Ahmad afala tasubbuna ma'a qarahan yunadhifuhu tetumuyiwaako omufono afala tasubbuna ma'an qarahan yunadhifuhu tetumuyiwaako mazzi omufuta yibwako mazzi agali piwa mu ngeri y'okukola ki okumutukuza qala Imam namugamba insabbu fala ba'sa begabeera gamuyiriddwako tewali mutawaana begabeera gamuyiriddwako mu ngeri y'okwongera okumutukuza tewali buzibu. Ekyomukaaga ekyo bwe kiba kiwedde tumaze okunaaza omubiri gwe gwonna ayiriddwako amazzi yenna amazzi gamubuzye atukudde ghasluhu mithlaha bilma'in wassabun tuddamu ne tumunaaza olunaaza olufaanagana ng'olwo olukulembedde naye nga luno olwokubiri tutaddemu sabbuuni kitegedde luli olusoose lubadde lwereere ne tumunaaza omubiri gwonna ne gubuna kati deni tuddamu ne tumunaaza omulundi ogwokubiri nga guno omulundi ogwokubiri tutaddemuko sabbuuni faidha ntaha min alghaslati alula bw'aba amaliriza olunaaza olusooka ani seka nasir omubazzi mugassiru naam bw'aba amaliriza olunaaza olusooka yabda'u fi thaniya atandika olwaki olwokubiri bilma'i wassabun ng'olwalutaddemu ku mazzi ne sabbuuni aw ma yaqumu maqamahu oba ekyo kyonna ekisobola okukola nga sabbuuni nga obutanga babukoonakona bubaamu sabbuuni neki ekirala sekayo kyekirala kyomanyi kibayinza okukozesa nga sabbuuni ekajjo ly'enjovu ebikoola bya mpaapaali ekajjo ly'enjovu olimanyi gwe gundi gantongo ekajjo ly'enjovu kajjo ly'enjovu akatanga ko kamanyi amapaapaali bagatema ati mabega nako gavaamu sabbuuni nakanaiti fulawa nako kavaamu idhan ebyo byonna ebisobola okukola nga sabbuuni in case bwaba taliiwo abantu bamufunye olunaaza luno olwokubiri bateekamu kyonna kyonna ekisobola okukola nga sabbuuni oba lirikwidi oba kibwa ebityo tayib Sheikh agamba watakunu hadhihi alghasla kalula tamaman luno olunaaza nalwo olwokubiri lubeera nga luli olusoose ddala olusoose lubadde luta man yasifu lana alghaslata alula olunaaza olusoose lubadde luta olunaaza olwokubiri nalwo lubeere nga olusoose tamaman lubadde lutya olusoose ani alutubuulira bwe lubadde obisoma oba obikutte obadde tunulawoko njagala nga oli alukutte mu mutwe oli alukutte olunaaza olusooka lubadde lutya jazakallahu khair oleseewo kimu wootandikira wennyini woolese ate ka wootandikira ebisigadde byebyo naye wootandikira woolese atandikira ku ki ng'amaze wuzu atandikira ku ki naam bw'omala oku istinja omufunyisa wuzu n'otandikira ku mutwe ku sayidi ya ddyo n'ekirevu kye bw'otyo ne sayidi n'oyongerako biri muganda waffe byayogedde jazawullahu khaira Allah akuweyo omwana nga muwalimu ate ng'alina takuwa ng'ate asobola okujojobya abashiriku ne bannabida ajja kuba otukoledde omulimu mukulu nawe Allah mukuwe ya rabbi naam idhan tugende mu maaso soma ebiddako tuwulire
soma ebiddako ebibire au ma yaqumu maqamahu oba asobola okukozesa ekikola nga sabbuuni. watakunu hadhihi lghasilata kalula tamaman, luno olunaza lwetwogerako nalwo olwokubiri lubeerera ddala nga luli olwaki olwasoose ddala. olaba shek naddamu nakunyonyola kubanga amanyi mulimu abantu abamu nga bo tebaagala kutegeera lutegeera lusooka nga tebaagalira ddala okiraba. fayabdau birrasi, natandika naki nga atandikira kuki ku mutwe. thumma ashiqi al-ayman, oluvannyuma nazzaako saidi eyaki. thumma al-aysar, oluvannyuma eyaki eya kkono. kadhalika nabwe kityo. waliqawlihi, ekyo tukikola olw'obujulizi buno. mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba atya aqsiluhu bima'in wa sidrin, mukole eki aqsiluhu mumunaze au aghsiluhu olwanga empeereza eri okumpi eddako kasira tabamanyi bagamba aghsiluhu. mukole eki mumunaze bima'in naki n'amazzi wa sidirin neki. kati ono sidiri aliwo mu kifo kyani? nabbi asoose mazzi then n'agamba then wa sidirin bimaana olunazi olulala muteeke mu sidiri. wano nabbi yali agamba ani? la aksiluhu الضمير هنا يرجع إلى الرجل. wano nabbi yali agamba mumunaze ani gwe yali agamba? mukyala we yazze ddi masala ga n'amasala getuva okwogera gabadde mu muwala wa nabbi tegabadde mu mukyala. alladhi saqata naam naam. wa jumlatu dhalika tayib, ekiddako oluvannyuma lwekyo kiba kya mukaaga kya munaana mu process y'okunaaza. ghasilatu mithluha bilma'i wattibi, olunaaza lwakusatu. kati tuddamu ne tumunaaza olunaazanga ezo ezikulembedde ebbiri naye luno nga tutaddemu akawoowo, okuddamu okumunaaza n'amazzi nga galimu akaki akawoowo. wa jumlatu dhalik, kyetutegeeza anna almughassila onaanaaza yaj'alu fi lghasilati alakhirati shay'an min attibi, olunaaza luno olusembayo aluteekamuko akawoowo. wayaj'aluha witra, n'atakomaawo wokka wokka ennaaza zino zanaaza azifuule nga zaki za nsuusuuba. si bwe guli? wayaj'aluha witra, azifuule nga za nsuusuuba. faidha ktafa bima sabaqa, bw'abeera nga ennaaza ziri ebbiri zimaze, yani faidha ktafa bima sabaqa ghaslataini takunu thalitha bilma'i wattib, ziri ennaaza ebbiri ezikulembedde bwe ziba zimutukuziza bulungi ng'alaba zimala, luno oluddako aluteekamu aki amazzi n'akawoowo. wa idha ihtaja ila ghaslatin thalitha, bw'aba yeetaaze olunaaza olwokusatu, bimaana luno olusembayo lwe bayita okunyumunguza mu baganda, tumunyumunguze bwe ziba ngoye olumutukuza olusembayo. kati ennaaza ziri ebbiri bwe zibadde zimutukuziza bulungi, luno olwokusatu tulukole ki? lwetuteekamu amaki amazzi n'akawoowo. olunaaza olwokusatu lubeera mu mazzi n'akawoowo. bwe zibeera ennaaza bbiri tezimumaze, tumunaaza essatu n'ennya, olwokutaano lwetukola ki? lwetuba tuteekamu akawoowo. bwe ziba tezimumaze ennya, tumunaaze mukaaga, gw'omusanvu tuteekemu ki? wama ila dhalika, bwe baba balabye nga obwetaavu bwe buli nga nabbi bweyogera mu hadisi nga babuulira. tayib. wa idha ihtaja ila ghaslatin thalitha ghasalahu thumma yazidu rabi'atan hatta takuna al-akhiratu witra, bw'aba alabye nga zinnaaza tezimumaze amwongerako olwokuna n'akakasa nti olwokutaano lwe lusembayo. liqawlihi sallallahu alayhi wasallama, kubanga omubaka alayhi salatu wassalamu yabagamba waja'alna fi l-akhirati kafura,
nabbi yabagamba waja'alna fil akhirati kafura olusembayo bannange muluteekemu kafura akawoowo yali alagira wano kati bakyala kati eno hadisi wano olwalagira bali abaali banazaani abaali banaza Zainab kati eno riwaya aba hadithi eragira bali abaali banaza Zainab. Ad-dalilu ala sifati al-ghusli jumlatan obujulizi obulaga engeri omuntu gyanaazibwamu nga bonna buli wamu bwe buno hadisi obudda gye tukoonako yeno egatta okunaaza okwo okunnyonnyola okunaaza mu bufunze nga kuli wamu. Hadisi ya Ummu Atiya radiyallahu anha agamba qalat agamba dakhala alayna rasulullahi sallallahu alayhi wasallama wa nahnu nughassilu ibnatah nabbi yayingira wetuli nga tunaaza muwala we faqala mbaka n'agamba alayhi salatu wassalam iqsilnaha thalatha mumunaze emirundi emeka esatu au khamsa oba etaano au akthara min dhalika bima'in wa sidrin oba gisingako kwejo nga mukozesa amazzi ne sidirin. Waja'alna fil akhirati kafura muteeke mu mulundi ogusembayo kafura kayite kawoowo faidha faragtunna faadhinnani Sheikh wa hadisa some lafdh na Sheikh adda shalimu faadhinnani mukolechi bwe mba mumaze okumunaza muntegeeze nabbi alina ensonga lwaki ayagala bamutegeeze yeyegenda okujja mu maaso. Falamma faragna adhannahu agamba bwe twamala okumunaaza ne tumutegeeza mbaka sallallahu alaihi wasallam titumaliriza okunaaza. Fa alqa ilaina hiqwahu mbaka sallallahu alaihi wasallam kyava atukasukira hiqwahu bimaana izarahu kyava atukasukira enkutu ye. Faqala mbaka sallallahu alaihi wasallam n'agamba bwe yamala okutukasukira olugoye olwo enkutu yeeyo gye yali ayambala sallallahu alaihi wasallama n'agamba ashirnaha iyahu gye muba mumusoosaako ku mubiri. ashirnahu iyahu ayi ij'alnahu shi'aran laha wa huwa athawbu alladhi yali aljasada summiya shi'ara liannahu yali sha'ra aljasadi balutuyumawe batyo shi'ara kubanga lwe lulinanye oki obwoyo obubeera ku mubiri kye baba baluyita bwe batyo. Kati kyava agamba mbaka sallallahu alaihi wasallam yagamba bamaze okumunaaza mumbuulire bwe baamala n'abaweereza enkutu ye alayhi salatu wassalam n'abagamba faqala ash'irnaha iyah lwe mba musoosa ku mubiri gwe oyo omuwala. Okitegeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam lwaki yakikola wal hikmatu fi ishi'ariha bihi tabrikaha bihi hikima yalimu lwaki nabbi yabawa olugoye olwo nabbi lwennyini lwabadde asoosa ku mubiri gwe babeere nga lwe basooka okuzinga mu muwala we ekyali kigenderwa tabrikaha bihi. Fafihi tabarruku bi athari nabiyi sallallahu alaihi wasallama wa libasihi alayhi salatu wassalam. Kitegerekese tekitegerekese basahaba bali kanu yatabarrakuna bi athari nabi sallallahu alayhi wasallam yani bi athari wudu'ihi bi athari thiyabihi bi athari sha'rihi. Basahaba ban nabi bali batabarraka bali banonyanga omukisa ku kintu nabbi sallallahu wanyweredde mathala mu kikopo wanyweredde biriqi nabbi sallallahu malusuga nabbi babatwala entende ne bazimuwa alayhi salatu wassalam batwalanga abaana nabbi n'agaaya entende n'ateeka ku lugalo lwe n'abanga ateeka ku lulimi lw'omwana bali nga abakola kibayita bakita tabarruku okiraba. Wakadhalika n'enviiri ze era nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yazisalako
yalagira sahabi n'azigabanya mbasahaba ne bazigabana amazzi nabbi ge yafunyisanga wuzu balinga bagalwanira agasigadde fudala ma'i nabi sallallahu alaihi wasallam fudala wudu nabi sallallahu alaihi wasallam nabbi gafunyisiza wuzu ne gasigalawo balinga bagalwanira lwaki olwokuba nabbi yalina baraka ezitayina muntu mulala naye ekyo kyali khassa bin nabi sallallahu alaihi wasallam kyali kyeyawulidde nabbi omusuufi aleme tufuna bubi aleme kujja wano obujulizi nti aha mukyogedde yatandika okutabaraka ne kabuli z'abalongoofu akubuli z'abalongoofu nedda n'emiti la si kyetugamba ekintu kibatabaraka nakyo kiteekwa okubaako obujulizi nga nabbi yatulagira nti kiina baraka ng'omuntu bwanywa amazzi ga zamuzamu n'agamba nga anywedde nga afunemu baraka okusoma Qur'ani kitabun anzalnahu ilaik mubarakun ekyo kukiriko obujulizi so ffe byetunoonyezaamu baraka biteekwa kubaako obujulizi okuva mu Qur'ani oba mu hadisi za nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam ekikulaga nti basahaba bakitegeera nti tabarruku eno gye baakolanga yali yeeyawulidde nabbi Abubakari bwe yadda mu bigere ne Umaru ne Usmani ne Ali tebaddayo kukwata baana baabwe babatwalire abo okiraba kitegeera baali bakimanyi nti kino baali bakikola ku nabbi eka alayhi salatu wassalam n'olwekyo nabbi baalinga yatabarrakuna bijasadihi wa atharihi sallallahu alaihi wasallam nga amazzi asobola okugakwatamu bw'ati omuntu n'aganywa asobola okuteekamu enviiri za nabbi salama mu mazzi ge n'anywa n'awona obulwadde era omu ku bakyala b'endoza Ummu Salama bagamba yali asigaza enviiri za nabbi akabanga nkawerako bwe baalwalanga abantu b'omu kitundu nga baleeta ebibakuli nga birimu amazzi ng'ateekamu enviiri za nabbi sallallahu alaihi wasallam nga banywa biidhnillah ne bawona enviiri si zaabawonyanga ekyo nakyo kitegeerekeke enviiri si zakola si zaabawonyanga wabula baawonanga olw'obuyinza bwa Allah tabaraka wa taala idhan kati nabbi sallallahu alaihi wasallam yabagamba bwe mba mumaliriza mumbuulire n'abaweereza enkutu ye ne baba nga gye baasooka ku mubiri gwa muwala we radiyallahu anha wa fi riwaya mu riwaya endala ibda'ana bimayaminiha wa mawadhi'i alwudhu'i minha wa qad fassarna dhalika riwaya endala qalat omukyalo ono agamba yennyini kati Ummu Atiya wa mashatnaha thalathata quruni twasanirira enviiri z'omuwala oyo omuwala yali afudde oyo muwala wa nabbi ne tuziteekamu ebituttwa bisatu ate riwaya endala agamba naqadnahu thumma ghasalnahu enviiri baazisumulula ate ne bazinaaza riwaya endala nga baasooka ne basumulula ebifundikwa bye yali alina then ebituttwa bye yali alina baabisumulula oluvannyuma ne bamunaaza riwaya endala egamba fadhaffarna sha'raha thalathata athalathi enviiri ze twazaawulamu emirundi esatu enviiri ze twamala okumunaaza twazisiba emirundi esatu ekituttwa sayidi eno eya ddyo n'ekituttwa sayidi eno eya kkono n'ekituttwa sayidi ey'emabega agamba nti qarnaiha wa nasiyatiha ebituttwa ebibiri ebikolanga amayembe ebyaliwa nga bwe nkunyonyodde n'ekirala ne kibeera eno emabega mu nkoona wa fi riwaya endala egamba wa alqainahu khalfaha ne tukola ki enviiri ne tuzizzawa eno emabega idhan obwo bwe bujulizi obulikkiriya obunnyonnyola engeri omuntu gy'anaazibwamu jumlatan nga buli wamu katumalirize ne fawaidi nga 5 zokka endala tujja zimaliriza omulundi oguddako abamanyize baayogera mu fawaidu za okunaaza dakika ziri mmeka kakasomera dakika mmeka ziweza ana kakasomera dakika mmeka طيب فوائد الغسل ejimu ku migaso لأنك بدأت التسجيل قبل الدرس الله طيب فوائد الغسل emigaso giri mu kunaaza omuntu aba afudde al-ula al-mar'atu karrajuli tamaman ezimu ku fawaid eziri mu mulyango guno ogwa okunaaza omufu al-mar'atu karrajuli tamaman fi ahkami al-ghusl illa fi sha'ri ar-ra's omusajja n'omukyala
amateeka agafuga okubanaaza ge gamu okujjako ku nviiri ebikwatana n'enviiri nga bwe tulabye omukyala alina bye yeeyawulidde ku nviiri. athaniya faida eyokubiri yastawi fi lghusl alhaidhu waljunubu wa ghayruhuma fala faruqa bainahum. omukyala omuntu yenna omukyala bw'abeera nga ali mu nsonga zaabwe n'omuntu omulala yenna bw'aba alina janaba bwe tuba tubanaaza ennaaza erina kusigala nga yeemu. omuntu afudde alina janaba oba omukyala afudde ali mu mbeera zaabwe oba yazadde ennaaza esigala yeemu. amakuti tulinayo olunaaza lwe tusooka tetwongeramu lunaaza lulala luli special nti tusooke tumunaaze tukole ki Hamisi tusooke tumunaaze olunaaza luli olwaki olwa janaba. Musajja ayinza okufiira mu kisaawe kati wafiira mu kisaawe enfe bannungi oba mbi mugira muti abyagala shaka kiyinja ebyo kati aba alina jawaabu awo. enfe bannungi oba mbi mugiraba mutya omusajja wafiira mu ngumi sekakayira aba asembezayo mulimu mulungi kubanga twayogera ku nfaane ezimu ku alamaati ennungi ng'omuntu afa. eyo enfa eba nnungi oba teba nnungi? yustafsalu bw'abeera n'abantu be tugamba abadde asaddaka, bw'aba mujirimu tugamba agiwunye, si bwe kiri? Kamasu kaba kamukubye. Allahu akbar, sallallahu atuwe nfe nnungi ya Rabbi. Allahu akbar. Naye museera ago mugabuze kuseka kiyingi atubuulire galinga masala ga kusiibuluka bagabuzako Ibn Umar sahabi wa nabbi omuntu senga asiibulukira ku muntu we simuwalimu waffe kiri kitya bamubuuza Ibn Umar. Okiraba abantu tebalekaayo kantu konna kujja kuba baagala bamanye tafasila hadhihi al-umur zonna baagala bamanye. Allahu akbar. Tayib, faida endala ayatawalla ghusl ar-rajuli ar-rijalu wal-mar'ati an-nisaa'u lil-khabar. Fawaid migaso gituyiga mu mulyango gw'okunaaza, abanaaza omusajja balina kuba basajja n'abanaaza omukyala balina kuba mukyala olw'obujulizi nga bwe mubulabye. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali asobola okwenaaliza muwala we naye yaleka bali abakyala ne babeera nga bamunaaza. Kyavudde agamba lil khabari bimaana olw'obujulizi buli obukulembedde. Tayib, la'allana nakifuna wadhalika liwujud almashayikh. Tukome wano baseeka basobole okubeera nga bagenda mu maaso. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka nabina Muhammad wa ala alihi wa sahabati ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Naam, omusajja okunaaza mukyala we kijja mu fawaidu wekiri kijja wekiri awo mu fawaidu maaso kyekibadde kiddako ndooza kyennyini. Omusajja akkirizibwa okunaaza mukyala we n'omukyala akkirizibwa okunaaza bbaawe. Naam.